Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofune amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku nnima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Mulungi wa Farm Business Uganda, logo ya kitooke na mutwe gwantu nsibye otya nno munnanga atulaba oba atugoberera ku bugazi bw'ensi eno naawe atufuula number 1. Bwogamba nti Farm Business Uganda ye mwe abansingira, mwe abansingira, mwe aba amanjani eddoboozi ne livaayo bulungi. So nga bwogamba nti mwe abansingira tuli mu lumonde naye mwe bali bamwe nga basubscribe aba commenting naye ffe byaffe tubikwata mpola mpola. Luno lumonde waffe eka namba malagalaga wali owedde ku kipaapaali amalagala gano nti mu myezi ena bw'oba omaze okubanga ofuna emmere oba oli kubanga okitegeera. So oli kulaba nga kamera yaffe era bw'eri okubanga ekulaga lumonde waffe ono wano eno w'olaba nno tuli mu mwezi gumu kitundu naye ndowooza oli kubanga olaba ennimiro weefaanana. Twamala dde okumukoola oli kitegeera nti ennimiro yonna giraba yonna ekavalingiddwa. Enkuba eyo ebadde etonnya emabega mwe mutemeddwa ebikata bino ebya lumonde oba mwe bitemeddwa ennimiro eno gy'olaba. Era kamera yaffe ejja kulaga eri yonna gyenfeesinze yonna lumonde nga bw'oli okubanga omulaba yenna lumonde oyo. Ndowooza balage eyo babe nga basobola okubanga bamulaba. Ndowooza omuli kulaba n'ekyengulu balage. Yes. Kati nga kameramani waffe wali okubanga abalaga nti ennimiro yaffe yeeyo eri half acre. Oli kitegeera eri half acre n'eggundi ezigwamu eza lumonde. So kiki mbadde njagala okubanga nkulaga oba nkutegeezaako nti ekire kyonna ekyenkuba ekitonnya okikozesezza otya. Lumonde ono bwega nti amaze mwezi kumulaba yenna akava kitegeeza nti jjukira tuliyingirako mu kasana. Mbadde nkigambanga nnyo abalimi bakwate mutufuna bulungi bwe mulwawo nnyo nti enkuba yatukuba okuva mu Desemba wa 2023 n'etuyingiza paka eno mu Gwokusatu nga gutandika enkuba ebadde etonnya buki ng'etonnya butonnya. So ffe mu Buyikwe district tubadde tufuna enkuba mu Jjinja, mu Mukono ne Kayunga. Tubadde tufunira ddala enkuba yennyini okusingako ebitundu ebirala tubadde tufunira ddala ki enkuba. Simanyi oba olwokuba tuliraanye ennyanja, tuliraanye emigga naye tubadde tufuna enkuba n'ebitundu ebirala badde bafuna. Kampala bafuna wa naye ekyembadde nga nti ekire kyonna ekitonnya kiba kya nsonga.
abamu season tulinda season tulyoke tubeeko bye tukola tulyoke tubeeko engeri oba nti tugenda na season nti gundi alisimba oli alisimba James asimba Tom asimba kibe kyali kitungi buli kire ekitonya ndero okubagamba nti kiba kya nsonga bwe kire ekyo ekitonya kibako kyo kikozesa nti kati kankubule kino nti lumonde ono mu mwezi gumu kitundu laba yene nnimiro bwekoze yatemebwa mu mwezi gwa kumeka gwa kubiri we yatemebwa ayisiddwamu enkumbi yenna akavalinze kijimusa twateekako era ebibuka twateekako tugenda kuzzaako kijimusa oli kitegeera eri ebibuka noteekako ndowooza kivula amalagala gaffe ogalaba nga si mabi mu mbeera efaananako bwetyo kikyengeeza kugamba buli kiri ekitonya kikozese ekirala nti emmere egenda kulinnya wano kasooli abadde ali kutambulako bbeeyi rayisi oli kitegeera ng'atambulako bbeeyi naye tugenda tuli mu kuyingira mu kaseera wagenda okulinnyira emmere eno egenda kulinnyamu lumonde agenda kulinnyamu waggulu mwogo agenda kulinnya n'amatooke gagenda kulinnya ekyo kirindirire newankubadde nga nako gagenda kulinnya kati kitegeeza nti bw'obeera ne afu eka yoba eka zo nga 2 eza lumonde wano tuli kulaga oyinza olaba ennimiro olowooza nti nnimiro nnene nnyo eri eka gisalemu wakati negundi ezigwamu kale eka kamu negundi ezigwa ne fuuti endala nga 10 eziyitamu mu afu eka oli kitegeera kakati ekyo kye tulina okubanga tukola okubanga tulwanyisa ebbula ly'emmere ewaka nga tulwanyisa ebbula ly'essente ewaka nti tetusobola kulya eka ya lumonde tugimalawo oli kubanga okitegeera tetukisobola naye kye tukola nti kikuyambako leeta akasente nti otuuka mu katale nga bagamba emirundi 3,200 ne bakugamba nti ensawo ya lumonde eri $10,000 oli kitegeera $10,000 kitegeeza nti oba oli mu ssente weetaaga ebbafu mmeka okweza ensawo ya lumonde weetaaga ebbafu mmeka okweza ensawo za lumonde waaba abaze wano ekitono ennyo osobola okubanga emiliyoni zo nga 3 ku nnyo zikwatako bwoti ng'ozirina ngambye ekitono ennyo kwafa agiye tumwogeddeeko tetumwogeddeeko kubanga malagala gaffe gabala ekyo tugesiga lumonde waffe agejja kati lumonde waffe waaba agejja kamera ndooza balage balabe mu mwezi gumu kitundu amalagala gakavalinze gonna gakutte ndooza oli kubanga okiraba mu mwezi gumu kitundu lumonde ali kulabika bulungi musana gugenda kwaka tegugenda mukosa lwaki nti kubanga katuma gatusaanikidde newe n'abanga gutwokyezza ewikisi 3 ffe tugamba nti tuba tuli ku maini nga tuvuddeeko bwetonyera gaddamu buzzi kavalinga oba oli kubanga okitegeera enkuba etonya eba ya nsonga tetukyali kubiri eri bya season kiva nti olumonde atemeddwa mu mwaka guno gwennyini ng'abamu ate tulinda season so ebirime nga muwogo ebirime nga lumonde nga lumonde ebirime nga ebitooke ebirime ebyo tugoba season naye kozesa ekiri ekitonya ekikugamba ekitya era ne waaba kasooli n'olaba nga enkuba erina engeri gyegambamu newakwambadde mbagambanga nti enkuba ezeetukuba mu mwezi guno mu myezi okuva Desemba paka wano ng'etukuba naye waliwo ebigenda okyukiramuuko era ndowooza mulabanga kawiiki akawedde ne kano ketuyingiddemu mulaba kikiri okutambula kyenjogera nti mu mwezi ogwokusatu muli kulaba kituli okubanga tutambuliramu lwaki nti enkuba eri kubanga ekwebadde eritwale tulina okufunamuuko embeera ey'okuswaggula oba okubanga tulongoosa obulime bwaffe wafa mu bizinensi Uganda osobola okulima nga kyolima okimanyi nti bizinensi osobola okulunda omanya nti kukyennima lunda bizinensi abatalabanga lumonde nti wa bizinensi ffe tumulima kati bizinensi abatalabanga mugo nga bizinensi mugo kati bizinensi abatalaba bitooke nga bizinensi leero kati tuke bizinensi ekintu kye batalaba enkoko za loko aliwo omukwano gwaffe owalubwama ye abeesingira mu nkoko eza loko oli kitegeera naye nga loko olunda loko si bizinensi nawe enkoko za loko tezeeta bizinensi enkoko za loko zeeta bizinensi tezeeta bizinensi naye kati tudde nti omuntu akuba esimunaga najja enkoko mu baalubwama waba badiringira mu loko zokka oli kitegeera kakati y'obulamu bwe tuli ebintu ebyanyoomebwanga tuddeyo ebirimu ssente kati omusana ogenda kwaka naye gunaayaka mu kumaliriza bagutinga gumaze enkuba etonye nga ffe tuli mu ki tuli mu kasente nga tuba beenusuka kati oli agenda kugoba atya oli kitegeera so gwe omulabi waffe omulungi ali okubanga otugoberera era ali okubanga otulaba mbadde njagala nkulaga ebintu bino obe ng'osobola okubanga obiraba
mu mbeera efaananako bwetyo kigenda kubanga kitukolera ddala bulungi n'ogenda maaso nti olaba lumonde waffe engeri gyafaana tekuliiko biwuka amalagala ogalaba egimusa kyaggwa okola kwaggwa dda naye mu mwezi gumu gutya mu kitundu. So twetegekera ebiro tujja kubanga tusobola okufuna ku ssente. Farm Business Uganda tukuyambako kuwa amagezi ate era n'okubanga tukuyambako okufuna ebyoba weetaaze tukuyambako obanga otukute bulungi naffe tukukwata bulungi naye oluusi tetutera nnyo kwagala nnyo sagana mugwana ba client era abajja nga bazze bakakamu naffe tubakwatanga ebali abazze nga ba speed tubaga mugezeeko abalala nti omanyi ebya speed bigwawo mangu naye nebazaana mwenna abakolagana naffe mwebale nnyo 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 ddala abantu bakugamba nti mbalaba mbagoberera oli kwanki kati lumonde ng'ono kansikolage eki osobola okulima ekirime ettaka lyo lituuzizza eyo liri eyo muteekako amalagana aga kipaapaali lumonde wafuuna agejjera kati bw'ogateekako amalagala gano n'omuteekako agenda kusaba tema bikata akusaba okumukoola okumufuuyira olekaawo si buli wiiki nti ogenda kubanga olabikayo ettaka lyo lituuzizza lyo liri eyo ennimiro yo gituuzizza ettaka liri eyo liwadde balirimire kubako $5,000 oba gwe watuuka n'okubeera n'ow'ekisa ennyo ogamba mukozesa wali wana mikwano gyo ekyo bye bimu ku bye tugamba nti osooka osala n'obeera gy'oli ettaka lyo ne liba nga likuwa ssente nga tetudde mu abantu abali ku kyeyo muguze amataka ate ne mugaleka eyo kati ne weebuuza nti ettaka eno wandibadde osobola oliteekako ebyenkula kanodda olwo madamu omu agenda alima bitooke yagula ettaka lye naye yagamba ettaka lyange terituula eyo leka lireete ssente wakiri ebeere bizinensi emu nga nange ngenda okukomawo ngaebitooke byange bimpa akasente kati bwe tube twagala okutambula so bwe muba mulina amata gabe mugeeyambisa okubanga ne muba temuwadde ffe musobola okuwaaba naye era oba olina okwesiga abantu b'oli okuwa mu mbeera efaanana tusobola otuuza ttaka eyo oguze ettaka lyo kanamba eri eyo etudde butuuzi ogyazise bwazisi nga naawe ate badde esobola okubanga ekuweetera akasente nanti kyakasobola owerera abaana nga tonnavaayo gy'oli akasobola okubanga kakutaasa naye wamala osubscribinga kyekibuuzo omanyi nti buli wosubscribinga nkubaamuko n'ebifaananyi buli wosubscribinga channel yaffe eno ogyongerayo ne wabaawo abantu abagiraba ne wabaawo abantu abatulaba nga tebantegedde twebaza mwenna abatwesize bantu bangi tubagamba bagezaako abalala olabe oba saavisi ze tukuwa basobola okuba nga bazikuwa ate nga si kituufu tukozesa kwagala amazima n'obuntu bulamu bye tukulembeza mbaagala nnyo bane mwebale kutwagala ne kameramaani waffe bambi weebale nnyo weebalire ddala asajja ntuzunga nabo mu mbeera efaananako bwetyo naye ndoza ekifaananyi print muzigo kameramaani abakutte bulungi abakwatidde bulungi tweyanza nnyo tweyanza Farm Business Uganda tugamba nti faama tufaama mulimi ku mulimi ate tugamba nti osobola okulima ekintu nga kaso kifuula nti eyo bizinensi mu mbeera efaananako bwetyo ennimiro yaffe oli kubanga ogiraba era mu mbeera efaananako bwetyo mwebale nnyo mwebalire ddala Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri eyo zirabiriramu olyoka ofuna amagoba ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteeka ne Cambrough gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa
emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi.